Kati abaagala abalungi abeekumira kusenga page 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Mu vidiyo yaffe oba audio yaffe ey'olwaleero tugenda kusoma ku bintu by'osobola okukola n'omwagalwawo nga mwakamaliriza okwezina bwe muti. Abantu abasinga olumala okwezina bwe papa babeera nga gwe bagoba mu buliri, abuukamu bubuusi, abamu muyingira biyigo, abalala maama n'okunaaba temwagala kunaaba, oyambala bwambazi n'osimbula n'ogenda. Ebiseera ebisinga naddala omuntu nga toli mufumbo nti olyako buli kudduka ng'omuntu gw'oli naye muntu wo mwagalwawo, abalala muli bafumbo naye olumala okwegatta ne mukazi wo ky'okola eky'amaanyi kyakumusiimuulako. Bw'omala okukola ekyo ng'osika bulangiti nga n'omugongo ogumukuba nga weebaka bibyo ng'ofuluuta. Teri kintu kizza mukwano ngulu, teri kintu kibuildinga laavu yammwe, teri kintu kireetera mukwano butafa oba butaggwaawo nga bintu bino bye ngenda okubamenyera wammanga. Buli bw'omala okwegattanga ne munno, I know abantu abamu tulina engeri ez'enjawulo nti waliwo waliwo omuntu yangamba nti senga nze bwe mala okwegatta n'omusajja mpunyira bubi. I understand your point. Tuli banjawulo. I always say this. Tuli different. We are different. Totally different. But njogera ku bantu abatalina bizibu ng'ebyo. Oli very okay. Ate era osobola n'okyemanyiiza. Eri ebeera it's just a psychological thing ekiri mu mutwe gwo kibeerawo nga kikutokyalingirawo. So, wamala okwegattanga n'omwagalwawo, at least fuba nnyo okulaba nti muteekawo embeera y'okwogerezeganya. Naddala kuno okwezina kw'emisana. Nga mulina akadde it's a weekend, mubadde mugenze kunaapinga oba kwebakamuko ne mwepimpina oba mwepimpiniddawo mu ntebe. Waliwo abantu abamu, I really love that style by the way, okukeepinga ebino ebigundi blankets tuziyita rugs, biba blanket nga birungi bakiteeka ku mukono gw'entebe bwe guti nti bw'oba oyagala ku relaxingirako mu ntebe osobola okikwata n'okyebikka, but there is a way they design it on the couch ne kibeera nga kinyirira nga kirabika bulungi. So muyinza okuba mu ntebe nga mulaba ka firimu ne mwepimpina. Ne kabanyumira ne mwepimpina. Bwe mumala okwepimpina mutuule, like you don't have to rush to the bathroom nti ogenda onaabe, tolina kwanguwa nti oyambale ate ogende kubiddaku. Funayo akaseera ne muziba ddakiika 15. Ezo eddakiika 15 zigenda kuyamba okubondinga n'omuntu wo ng'okola bino wammanga. Ezo eddakiika 15 zigenda kuyambako okubeera nga relationship yo n'omuntu oyo ebeera strong. You connect with them emotionally. Muva ku by'okuba nti omuntu omugamba I love you. Waliwo omuntu agamba I love you ng'okiwulira. Waliwo omuntu agamba I love you nga togiwulira naye nga oliawo tobitegeera. So bw'omala okwegatta n'omwagalwawo mwebake ku kkwawo, kyemanyiize nti nze bwe mala okwebaka n'omwagalwawo wange like we just relax ne twebaka beside each other ne twetunuulira. Kikola ogenda kumbuulira how you will feel about that person, ye engeri gy'oyagalamu omuntu oyo. Bw'omutunuulira bw'oti n'otandika okumuwulirako obusungu nga oba tulinawo connection gy'owulira omuntu ono tomwagala, but as you go on ng'okikola ogenda tandika connectinga n'omuntu ono emotionally era ogenda tandika okubeera ng'obeera attached gy'ali. Abasajja abasinga batya okubeera attached eri abakazi, abasinga tebaagala kubeera attached eri bakazi. Kyova olaba nti bw'amala okwegatta naawe obuliri abubuukamu bubuusi. Munyumye ku bibooziboozi, musobola okunywa oba temulina byakunywa munyumye ku baneighbor, oba temulina byakunywa munyumye ku b'ekika kyammwe mugeye, simple as that, you know. Munyumye museke and rekando communication. Oluusi mumanyi temubeera na budde butuulaawo ne mwogera naye nga saawa eno mugenda kuzza. Omanyi omuntu nga wakamala omupimpina munnange engeri gy'oboogera naye obeera ng'omuntu gw'okwanya obukwanyi naddala ng'akuwoomedde. Omanyi omuntu ng'oli mukwana bw'obeera bw'otyo no bw'obeera. Ekirala musobola okwekubayoko ku bufaananyi, sigamba oba nga muli bwereere, just mukube emitwe. Ebifaananyi by'obwereere ebyo munnange sibyesiza muntu yenna. Just kafaananyi mukeekubye, just your faces, you don't have to take the whole body, no, just faces ne mwekubayo akafaananyi just to keep the memories. Muba muyita mu ssimu yammwe n'ogamba naye ojjukira akafaananyi ako lwe twakeekuba, bana enkolo wanzina ebirungi baby, you know. Ekirala muno muweeweeteko, tekitegeeza nti ogenda kumuddamu omuzino. Oyinza okuba tolina apatiti yamuddamu naye tayagala, but tekitegeeza nti ate tomukwatako. Muweeweeteko, mukwatirire, like you know, like candle, like mubeere awo mweweeweete,
musembeze eri ku mubiri gwafune kabugumu waliwo akabugumu akakava mu mubiri gyaffe nga twakamala okwegatta akakabugumu kalungi eri abaagalana leka afune akabugumuko naawe ufune akabugumuke kijja bayambako okubeera nga at least mukonekitinga emyoyo gyammwe gikonekitinga bulungi nnyo mulinza okuba oluusi kale kaŋŋambe nga ne relationship yammwe tebaddeemu nnyo like ŋŋambe nti oba nti eri bulungi nnyo nnyo as such naye oba oyagala okufikisinga relationship yo n'omuntu okugyawo obumulumulu okola ki nze nabagamba osookanga kwetonda saagala muntu asobya muntu n'olowooza nti kitanda kye kigenda obimala no but omala okwetonda then omba mugenzi okwepimpina nemwepimpina akaseera ako kakozese okutereeza obwongo bwe okubuggyamu ekyo kyonna ekibulimu kubanga akaseera ako aba ategeera bulungi nnyo ate aba akukkiririza mu buli ky'omugamba ekisooka omuntu w'omupimpina kati oba okupimpina nakijjeewa omuntu wemwezina anyways kinyumidde omuntu bw'omupimpina naye bannange kale omuntu bw'omwezina waliwo hormones ezireleasingibwa mu mubiri gyaffe nga tutuuka ku ntikko and kiri ku both sides ez'abasajja n'abakyala so mu hormones ezireleasingibwa mulimu hormone gye tuyita happy hormone nti ekuleetera okuba omusanyufu kati just imagine nga tuli kwogera ku nsonga z'okusonyiwagana tuli kwogera ku nsonga naye baby ye kati wagala nkukolere ki ye kati naye nga tuzinyumya n'omuntu oba ng'ozoogerako n'omuntu omusanyufu atagenda kubeera nti alina obusungu kubanga aba musanyufu kiri kya butonde aba talina kyakukola kyakikolera bw'oba temulina byakunyumyako mwogere ku future yammwe kakati baby akaana kaffe tunaakazaala ye tunaazaala ddi omwana oli kakati ye simanyi tunamutwala ku university talk about your future bye mwagala okukola bye mwesuubiramu omba temulina kyakukola musobola okusalawo ne mulabayo kafirimu akalala akali romantic ak'omukwano nga kalungi nnyo just that it's better than okugamba nti obuuke mu buliri kale muba temulina era byakukola gezaako okwebaka besides omwagalwawo tobuuka bubuusi mu buliri kudduka ng'olinga oba dduka ekibambulira nedda mukwano beerawo at least leka omwagalwawo abeere nga akufiiringa bwe mumaliriza ekyo musobola okgenda ne munaabako babiri nga muzuukuse oba temwebase ne mugaa kale katugende tunabeko babiri ne mutuulako awo ku kativi kamu actually njagala bino tubikolera mu buli lwaki tutuula wherever tubikoledde oba tubikoledde mu ntebe kiggwere mu ntebe tuba tukoledde mu buliri tukolere mu buliri womba mulina businakisi bwammwe waliwo abantu abatereka sinakisi mu bisenge jjayokko tuulako awo mulyeryeko mweriise omukwano ogwo ogw'ekibbebi ogwo omuto omugole nguyita mukwano omugole anti baba bakakwana ng'abula kubuuza amalusu wamize bebi naye bw'olwawo mukwano gunyuma bwe guba gutandika kale munsikirize enkomewo ntemwenda subscribing liking no commenting omukama abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo Yeah.